Mugamba mutya mu mwena abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Ekyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Gw'atannaba gyegattako nyiga kalwedi akosobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagala balaga engeri gy'ofumbamu amagi ge bayita amagi agaboyiro. Amagi ga boyiro nkulaga engeri gy'ogafumbamu. Kati funa amagi gaffe bulungi. Magi sooka ogozeeko bulungi nga tonagateeka mu seffuliya mw'ogenda okugafumbira. Munnange gaba makyafu agasinga, gabaako ne kalimbwe agamu. Okimanyi ekyo? Gesooka ogozeeko bulungi ogateeke mu seffuliya mw'ogenda okugafumbira. Nga bw'olaba bwentyo bwe nkikoze, nsoose kugozaako bulungi kati nga tadde mu seffuliya eyo mw'ogenda okugafumbira. Nkugambye nkuyigiriza engeri gy'ofumbamu amagi aga boyiro. Ogafumba oyinza okuba okisobola okugafumba naye wano ogaggyako ekikuta ekyokungulu gasumbuwa nnyo abantu. Kiwe tugenda okusinga okutunuulira owantu awo. Ono mugasa ku kyoto ekyo kyanguwa, sibya buli omu akimanyi. Just oteeka mu seffuliya n'ossaamu amazzi n'oteeka ku kyoto n'otokosa. Naye wazibu waliwo ogasusa. Kati omala ogateeka mu seffuliya teekamu amazzi nga bw'olabye. Eyo n'enfumba gy'enfumba yeyaffe. Yeyaffe tooza mu Uganda bwe baŋŋamba. Kuba amagi ago gateekeddwa n'okusooka n'oteeka amazzi ku kyoto ne gatokota. Kati bwe gatokota n'oleeta amagi n'ogasuulamu. Awo g'osobola okubalira tayimu n'ogamba nti mu butuufu amagi gagenda kugira ku ddakiika 10 oba 15. Naye bino ebyaffe osooka kuteekamu magi bulungi n'oyiwamu amazzi nga mabisi n'oteeka ku sigiri. Kati osinze nnyo gabalira eddakiika just okwesa bwongo obwo n'omanya nti kati gayidde oba gakyali mabisi. Okitegeera? Nze okitegedde bulungi. Naye ng'enfumba entuufu oteekeddwa kusooka kutokosa mazzi ne gajja bulungi oba oyagala gabalira tayimu. Okitegeera? Ne gatokota obulungi n'osuulamu amagi ago. Kati ne gatokota n'osetinga tayimu n'omanya nti eddakiika 10 oba 15 gagenda kuba gayidde era n'ogaggyako. Naye kati bino ebyaffe okozesa bwongo n'omanya nti kati ddakiika nga 3 2 bwe ziti kati gayidde kagiggyeko. Okitegeera? Just olina kukozesa bwongo nga bw'ofumba emmere oba ennyama. Okitegeera? Kati kozesa n'obwongo omanye nti amagi gano kati gayidde oba gakyali mabisi. Okitegedde? Kati gagoze nga tadde kukuuka. Ngafumbidde eddakiika 2 kuba nfumbye mu sitayiro yaffe eri okusooka okuteekamu amazzi amabisi. Okitegeera ne ngafumbye mu ddakiika 2-25. Kuba kuuka weekyamuka nnyo eba n'omuliro mungi ate mbadde nga bisseeko bulungi. Era naawe olina okugabikkako ng'ogafumba. Tossaamu mazzi mangi, ssaamu amazzi ago golaba nti gabuliramu amagi obikkeko. Kati bwe gajja obulungi ng'otegedde nti gayidde, sooka oteeka amazzi amalala ewantu ng'amazzi ago gannyogoga nga bw'olaba. Okitegedde? Amagi ago gajje mu mazzi agookyo gasuule mu gano agannyogoga. Bw'otyo nga bw'olaba bwe ndi mu kikola. Awo wokka we wali tekiniki y'amagi ago. Amagi gasumbuwa nnyo okususa naye tekiniki eri awo wokka awo. Amagi bw'oba ogajja ku kyoto bw'oti tegeka wali amazzi amalala agannyogoga ate nga gawerako. Kati bw'ogajja mu mazzi agookya gateeke mu gano agannyogoga. Gamalemu eddakiika nga 4 oba 5. Gawolere omwo. Okitegeera? Galeke mu mazzi agannyogoga gawolere omwo. Kigenda kuyamba okusobola okuggyako akakuta ako bulungi nnyo ak'okungulu nga omubiri gw'eggi tegugendeddeemu oba nga tebukusumbuye kugasusa. Okitegeera? Kati nga bwe tukikoze kati ogenda kulaba nga ndisusa. Okitegeera? Nga bwe nkugambye omala ogajja ku kyoto nga gayidde bulungi tegeka wali amazzi agannyogoga. Gajje mu gookya ng'ogateeka mu gannyogoga. Bw'otyo bw'olina okukikola. Kati ogenda kulaba nga ngasusa. Ogenda ddiraba nga livaako bulungi ebikuta singa oba okikoze bw'otyo. Awo wokka we wali obuzibu. Abaana batambuza amagi mu kkubo eyo n'oligula ne likulema okususa ate ng'omwana agenze. Ne ligirako ennyama yonna ennyama n'eggira ku kisunku ky'amagi ekyo. Kati n'olwekyo bw'omala okugafumba ogajje nga wakagajja ku kyoto gateeke mu mazzi agannyogoga. Gawolere mu mazzi agannyogoga. Tegagenda kukusumbuwa wadde n'omundi n'ogumu. Gajja kuba gasusika bulungi nnyo
okitegeera tega ekisongo ky'okungulu tekigenda na muwula gwaggi oba na jeryo okitegeera nga bw'olira kivaako bulungi nnyo tekiniki ali awo wokawuka embadde njagala oyige okitegeera eggi olifumba otya n'otuka okulisusa nga terigenda na nnyama eyo ey'eggi okitegeera kati bwe kityo bwe kiri nga bw'okirabye otyo bw'olina okukikola okitegeera nga bwe nkugambye nti bw'oteeka ku kyoto bwe gamala okujja kasoba nga wakagajja bw'oti ku kyoto gayoolemu ng'ogateeka mu mazzi agannyogoga gayoolemu ng'oteeka mu mazzi agannyogoga ogalekemu eddakiika nga 5 oba 4 gawoleremu bw'onaagenda oddisusa lijja kuba livaako bulungi nnyo ekikuta ky'okungulu bulungi nga tekigenda na mubiri gwa munda kyembadde njagala oyige engeri gye bafumbamu amagi ago engeri gy'ogayisa mu sisitimu kutuuka okulisusa okulirya kati awo liwedde mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gyegatteko bingi njagala obe ng'obiyiga obiraba ng'ebyokusaaga naye nga tebikulu nnyo njagala obiyige mwebale kubeera ku channel yaffe baagala nnyo mubeere bulungi mweraba.